Lya UPDF nga liri wansi wa Artemis bawaddeyo enkambi eno emanyiddwa nga Balire eri amagye ga Somalia gamanyiddwa nga Somali National Army nga banavaano bagende mu kifo ekyalanga nayo bagenda kubanga bakola omulimu gw'abaleeta ogw'okukuuma eddembe. Nga UPDF tenaba kuwaayo nkambi ya Balire esoose kulaga bannamawulire omwalo ogwa Mogadishu Seaport era ng'eno tusanze emirimu gitambula. Captain Ibrahim Sekito ategeezezza bannamawulire obukulu bw'omwalo guno. Seaport eno y'emu ku ekifo ekiyingiza buli kintu ekiyingira mu Somalia, buli ekiva ebweru, emmotoka, seminti, ebyokuzimba byonna. Eno ye omwalo ogusingayo obunene mu Somalia. Era we guba nga tegukwatiddwa bulungi mu byokwerinda, then gujja leetawo abantu obutafuna byetaago. Oluvudde eno aba UPDF bagenze Balire awabadde enkambi eno era ng'eno ebaddeyo okuva mu mwaka gwa 2007 wabula olw'emirembe gye baleese mu bitundu bino bano batandise okulima era nga n'ekiragala omulabako. Mu nkambi y'Ebalire tusanze nga aba UPDF bamaze dda okusiba entwala zaabwe nga beetegefu okugenda mu kifo ekirala. Akulira Sector 1 Brigadier General Anthony Lukwago Mbusi awamu ne ba General okuva mu Uganda babaddewo okukwasa enkambi eno eri abaduumizi b'amagye ga Somalia agamanyiddwa nga Somalia National Army agakulemberwa Major Muhudin Ahmed. Abakulu mu magye ga UPDF ne Somalia balambudde enkambi eno. Continue supporting you, but I also know that ATMIS and our partners will all continue supporting you. So you be firm that you are taking over the FOB, but ATMIS is still here to support you. All our partners and partners to SNA, we have full confidence that they will continue with their ability, they will continue to uphold the security and the integrity of this base. Yes, we are witnessing the handing over the report. Major Muhudin Ahmed mu kwogerako eri abannamawulire bw'ati bw'ategeezezza. I'm going to give us an advice to deal with their people mercifully and give them support, treat them very well. And while the population is supported by the tourists, your situation is going to be a tough situation. So you have to gain their heart in order to deal very good or to chase away the tourists this area. Brigadier General Anthony Lukwago Mbusi yagamba nti bawaddeyo ebintu bingi omubadde ne Parliament ya Somalia era nga UPDF balina essuubi nti enkambi eno yakukuumibwa. Sirina kubuusabuusa nti ku luno ku mulundi guno Abasomaali beetegese ekimala okulaba nti bajja kusobola okusinziira wano okunyweza ebyokwerinda nga balinda ensi yaabwe abantu n'ebyabwe byonna nabo bennyini okwerinda. Naye ate era mbategeezezza nti ne bwe wabanga wanaabaawo akantu konna akaguddewo tetuli wala
wano tuvuddewo naye tukyalina ebifo ebirala bye tulimu ti mu bifo ebyo bye tugenzeemu tukyasobola era okuva kusinzira mu bitundu ebyo ne tugezaako okubayamba singa bwe kiba kyetaagisizza. Wabula tutegezeddwa akulira enkambi eno sector 1 nti bajja kuba nga basigala nga bakolagana wamu n'amagye ga Somalia kulaba nga bazza emirembe mu ggwanga erya Somalia. Nze Wandulu Bone wano e Somalia.